kubategeeza nti Emito wange awambiddwa amagye ga UPDF era nga gali mu uniform ya UPDF. Awambiddwa amagye aga UPDF nga gali mu drone enamba UA 857 EGI emuwambidde ku hoteri gye bayita Brovard. Hoteri Brovard wawambidde mukyala wange njagala okutwala omukisa guno okwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we ow'e Masaka yajjayo wiini ng'ate era baali bagibbye, awambiddwa bamafiya era abaali baagala okumubbako wiini eyo ng'ali mu kujaguza obuwanguzi bwe n'abalonzi be. Abalonzi be banakuwavu nnyo, babalese mu kinnyiko gobe, bonna bannyogoze. Bannyogoze, mu kubanga bannyogoze basatu bakubiddwa amasasi nga bakubwa amagye ga UPDF. Omukyala yennyini awadde alina omukuumi wa SFC akubiddwa naye n'awambibwa n'emmundu n'emuggibwako. Abadde agenda kubaddiza emmundu ne bamugimuggyako ne bamukwata ne bamutwala. Waliwo abadde batandise otambuza amawulire mbu sima poliisi tekimanyiiko. Nze nzikiriza nti poliisi ekimanyiiko kubanga ebaddewo ku ssiini ebaddewo n'essaawa eno yennyini nga tuli mu kwekubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga. Abantu abatuwadde security essaawa eno tetuli nabo, twatambudde nabo